gange nze Nsenga Florence tulinayo nga nze CEO Wakazi Travel World etegese ekivulu kino ekya the Corporates and Family Fund era ng'omulamwa gwa okutegeka the Corporates and Family Fund kwe kuba nti nno tusobola okukuŋŋaanya ku ssente ezeeyongera okuyamba ku baana abakyawangalidde ku street era n'abamu ku bavuddeyo abasobodde okuvaayo ne bagenda mu foundation eya Wembley Foundation gwe tukolagana naye. Wembley ndowooza abasinga mu mumanyi kubanga musajja muzinyi nnyo wano e Uganda. Yes. So ayina foundation gye bayita Wembley Foundation ekuŋŋaanya abaana babeera bavudde ku street n'asobola okubafuula ekintu ekyenjawulo ng'ayita mu kubayigiriza okuzina n'okuyimba ne calligraphy n'obukodyo obulala bonna bw'akozesa omusajja ono. Yes, naye nga mu ebyo byonna abaana bali mu bwetaavu abakyali ku street n'abavudde ku street. Why I keep doing this is because bano be bakyakulembera abaana abakyali ku street. Ono yagezaako bakuŋŋaanya okukola ki okuba keepinga okuba rehabilitatingira mu nnyumba oba ewaka. So omulamwa gwaffe ekikulu tubadde tuzze nga tuyamba abaana bano mu mpolampola bano basobola okutujulira naye nga tekimala kubanga obwetaavu bungi. So kye twava tutula ne tugamba katukoleyo maybe event bwe tunaba tusobodde okufunayo ko kasente akawerawerako tunasobola okukola ku bintu ebimu bye tutasobodde kukola nga company nga Kazi Travel World naye ate abantu abalala basobola okulaba ekyetaagisa mu kuyamba abaana bano nabo ne bajja ne bakola ki ne batwegattako ne tusobola okukola ki okuba nga tuyamba abaana. Kati nja kwogerayo ebintu ebimu eby'abaana abali ku street n'abaana abavudde ku street then bano nabo tubawe chance bakole ki boogere. Kati abaana abakyali ku street balina obuzibu. Abaana abeera nga bwe mubalaba abaana abasinga bava ewaabwe not because nti no baagala okuvaawa ewaabwe. Amushuwa buli omu wano yandiyagadde okubeera mu bazadde be, buli omu yandiyagadde okubeera ne baganda be ewaka, buli omu yandiyagadde okuwulira ewaka owulira. Naye waliwo ensonga lwaki abaana abamu bava ewaka ne basalawo okugenda ku street. Ate sigamba nti no bava kumpi tino omwana yavudde naggulu najja ku street oba omwana yavudde just wali Kalere oba yavudde Makindye, you know, abaana bava wala. Kati waliwo ka get together oba say it a drive tubadde tujja nga tukola charity drives omwo mwe tuyita okwogera n'abaana ne tubagamba like wadde bali ku street naye there is hope kubanga waliwo abantu abamu abafuuse kiki bali naye nga basookera ku street ne bafunayo omuntu omu n'abakwatako n'abateeka waabateese ne bafuuka kiki bali. So tubeera twogera nabo ne tubatwalirayo ku kamere emmere enkalu ne tulyako nabo, you know, naye ng'abaana si babi. Abaana bava ewaabwe lwa nsonga nti nno oluusi babonyaabonyezebwa ewaka. Abazadde ababonyaabonya abaana bambi mukendeze ku bukambwe. Omwana kati waliwo oyo muvubuka yava egundi ekabaale, omwana yajjira mu gundi y'emigugu, kabini y'emigugu eya baasi. Imagine okuva ekabaale how many hours? Essaawa 7 naye nga ali mu kabini y'omugugu eya baasi. Okumubuuza ng'agamba tino bali bamubonyaabonya. Waliwo abaana abava Engula, abava Elira, abava Arua, waliwo abaana abamu bava eyo Mbaale ne bajja ku street not because they want. Naye kati abaana abamu bababonyaabonya. Abawala abazadde abamu abasajja mwekwateko mutegeere nti n'abaana abawala bwe muzaala baana si bakyala. Then n'abakyala be baleese mu maka ng'osanzeewo abaana bayise ng'abaana ababo temubonyaabonya baana. Abaana abamu bajja ku street kubanga nti no ba step parents bababonyaabonya n'abeera nga bamutwala ng'atali mwana waka. Omwana n'agamba kati kyekindeka wano n'asalawo naye agende akole ki yeeyiiye. Bwera abamu n'abazadde nabo babeera tebalina kyakkola ng'omuzadde mwavu nga talina ssente zirabirira mwana. Omwana n'aganze kangende ku street nkole ki
njiye kenjiya bwe naba nfunye naleeta ewaka naye ng'abaana mu ekituufu abaana si babi kasa bafuna omuntu abakwatako n'abarehabilitatinga bafuuka kye bali basobola okufuuka kye bandyagadde okubeera mu nsi eno ne mu bintu byonna ebirala omuntu yenna omuntu kasa akukwatako ku mukono n'akuwanika n'akuteeka waggulu gye basobola okulaba tomanya kikyoyinza kukola ki kufuuka mu nsi eno. So then ku side ya foundation eya Wembley akwata abaana n'abateeka ewaka naye mwennyini ng'omuntu naye ayiiya buyiiya gigs biki ebisigadde ajja bibabuulira naye ku kye tulabye oba engeri gye tuze twogeramuko n'abaana bano abato abaana abamu kati nga buno obuwala obuto obusanga n'obubuuza twali tububuuza luli bazadde bamwe bebaani bo bamanyi ogwo Wembley teboogera muzadde mulala ffe tumanyi Daddy Wembley bamuyitira na Daddy Wembley ffe tumanyi Daddy Wembley. So n'osanga nti nno wakeera ku makya n'ozaala omwana naye ng'omwana tasobola na kurecognizinga linnya lyo tasobola kurecognizinga who you are ate bano abaana abamu bakyali bato bambi myaka 7 myaka 8 myaka 10 omwana abeera akyali muto nga yeetaaga omuzadde. So bambi abazadde yonna gye muli nga mumanyi nti nomuyina abaana abali ku street abaana abamu baagala okudda ewaka naye batyayo obukambwe bukyali bungi mu maka naddala ku baana abatali ba mu maka oba abaana be basanze mu maka obukambwe bukyali bungi nnyo tukendeeze ku bukambwe. Banange Uganda nze bannamawulire neyanza nnyo ku opportunity eno n'omukisa guno okwogerako eri eggwanga banange n'abantu abandaba okumpuliriza n'okundaba. Otherwise amanya gange amatuufu bampita Kyeyune Moses lwakuba gakola ssente bampita Wembulemo abamu bampita ge baagala. Otherwise mbaagala nnyo mbaagalira ddala bannange mwebale nnyo kunsupportinga mwebale nnyo kutuyambako. Essaawa zino nkwatibwako Kazi Travel World eri mutuyambako etuyambako ewaka eyo kanone kali tuwa kamere mpola mpola etubeererawo mu ngeri emu oba endala dho tulina ebyetaago bingi nnyo. So anasalawo nganze Wembulemo nkole ekintu kino nkole NGO oba foundation ntekewo ekkubo abaana abaneetaaga abaana abawulira muno ba inspiringa wensobola obayambirako kyensobola obayamba naye ng'ate mu bayamba neetaaga abantu bankwatireko nabo banyambeko tusobole obayamba bonna. Omanyi ofuuka superstar oba nofuuka celebrity oinspiringa abantu bangi nyo baba bakwettanira bantu bangi baba bakwagala. Nalaba nga the only opportunity gye nsobola okukola obabawa go ahead okulaba muno mbateerawo where they can find me up bwe nafuuka owakabi oba nenfuuka star. Nalaba nga abaana bangi nnyo okuva ku street bajja ne banoonya ng'abaana abakuba mu poor families bajja ne banoonya abazadde babajjayo gye babajja nabandeetera bwe nafunira ekirowoozo ekigamba omanyi kiki nsobola okukola okulaba muno bano abaana sibeegobaako bwe nava okukola Wembulemo Foundation nenfuna omutima ogwo nengamba omanyi kankozese wonna we nali mpangisa it was a 2-room house nensalawo ngifuule home okitegeera okola muno nkozesa amazina gange ge banneegombyeko okola muno gasobola okyusa obulamu bwabwe naye nga amazina genkulyetinzewo gakyusa obulamu bwabwe oba choreographing oba batraininga of course oba training naye balina okulya balina okusoma balina okukola n'ebintu ebirala ng'ate awo neetaaga support y'abantu ne media houses okunnyambako. Era kati okukola Wembulemo Foundation nga bwe mbabuulidde ensaba zaayo tugezaako tutambula naye nga twetaaga ebintu bingi nnyo. TV zonna bannange mwebale nnyo okunnyambako mukimanyi munzije wala from day one mugezaako okulaga ensi ebintu byenkola n'ebintu bye tukola ffenna era mu bintu bye mukoze okulaga muno mulaga abantu muno. I'm having a Wembulemo Foundation, I'm having street kids orphans abaana abeetaaga obuyambi yengeri twakataganamu n'abantu nga bakazi Travel World abalina emitima egigaba yengeri tubeerawo kuba omuntu alaba ekintu nga kino ku TV mbeera ndyawo nga mperezaayo akawunga osegera mandi awo Florence n'agamba Wembule banena kulayo ku TV olina abaana bameka
tusegera omwezi nanetayo kyanetedde netusobola okubeerawo netusobola okuzina amazina mpolampola. So through that era mwenfunya n'abantu abamu olina gye nagamba omanyi Wembley ngenda kusupportingako omwana oyo omu ngenda muweerera okitegeera. So yengeri gye tusobola okubeerawo mpolampola, otherwise abaana abo bantukako batya. Abaana abo oluusi bansanga ku show nga ngeno wogiraba show egenda okubeerawo nga 17 mbanvudde ku stage omwana nange nangamba Wembley njagala kuzina naawe nave waffe ekalamojo oba Kasese nga njagala kuzina amazina oba nga njagala kubeera mu entertainment naye waffe tebyaliyo naye nkulabye wano ng'operforminga kati mbadde nsaba kweyungako. Ate ekyokulala kina finding out abaana bano bava ewaabwe nga balina ebizibu byabwe ng'omanya ebintu buli muntu afuna reasons lwaki ava mu maka gaabwe baava ewaka. Reasons nyingi nnyo era otwa wansi buli mwaka reason yanjawulo nyo so zidescribinga ziba bulya zonna. Naye abaana baba banoonya we basobola okubeera comfortable, we basobola okubeera awantu nga basobola okulivinga obulamu ono bugenda mu maaso. Most times babeera ku street nga nanoonya wayinza beera nga naye muntu ayinza muwelokaminga keizi okitegeera. Kati chance gyalaba nalaba ku TV nga alaba Wembley awelokaminga buli ajja ya opportunity gyakozesa najja wange obulusi najja nangamba Wembley nyakuyiga mazina nga ninga okuyiga amazina si main theme osagedde nga kyagalo oyitiramu afuke kyayagala ogenda mubuuza nga mubuuza yakubeera kikyo yagala ng'omola ayagala okusoma ayagala okubeera doctor ayagala okubeera bank manager Florence bano batera okujjayo wakani babuuza abaana abo. Era musola kembu no mulimu abantu abankwatiddeko mpolampola abatini ne bawako kuba na scholarships era basoma abaana abamu lwakuba ate bangira tebasoma osegera kuba mu educating 30 kids esawa zino bonna basoma ku Citizen Primary School iliawo Makindye bageto kids gye basomera nabo naye nga ate nyambibwako abantu ab'enjawulo mpolampola. For example waliwo twagenda performing ku comedy store awo mukyala gwe bata Miss Weber yayina Azizi n'agamba omwana gwe muwuba oyo mu bbanga mbadde nsaba muweerere okitegeera. So bamutaka kofiira so awo nefunyawo sponsorship eyo okitegedde. So yengeri gitandika okubeerawo mpolampola, otherwise era muso happy bannange kazi twavawadi mwebale nnyo Florence webale nnyo okwebalira ddala okubanga otubeererawo mpolampola ng'ate ng'okozesa eddoboozi ly'okulaba muno oyita abalala batubeererewo. Otherwise kati ewaka wange nze nsula n'abaana 56 in the same house 56 kids naye omuntu waliwo ku nnyumba eri agamba nemwebaka mutya wano mubeerawo mutya gwe kiyinza obagamba twebaka obudde ne bukya naye sikyo tutegeeza muntu twebaka bulungi. Kati wennyonnyera ekintu ekyo omuntu abeeredde ku street n'abaddeko mu mbeera gye tuyitamu yasobola okukitegeera. Otherwise oyo atakiyitangamu yasobola okugamba nala tekisoboka. Naye mbadde nsaba omuntu ali eyo ajja tukyalireko ekiro ku ssaawa nga 4-5 ajja kulaba firimu ebeerayo buli omu waagwa buli wamu wabeerawo wootulo. Ennyumba yange buli wamu waliwo otulo tekiiko bya kisenge yonna kisenge mu ddiiro ne mu lukuubo kisenge. So engeri gye tubeerawo so kitegeeza twetaaga ennyumba enene ennyumba gye mbeeramu ngipangisa nange wensuulira ddala nange nafuuka nga ge maka gange. I had a family nga nyina mukyala wange n'abaana bange naye engeri nafuula family ennene ey'ensi ya Uganda yonna nasalawo ate yange eri personal neefuuka public place okitegedde neefuuka munnonjo yininza ate nfunye abaana abangi abaana n'aba Uganda bonna bampita daddi okitegedde. So katubiswa mu nnyumba n'abaana 56 mbagambyeko naye nga tekitegeeza munno abo abasulawo be basulawo bokka beetaaga okusulawo. Abaana bajja ku street ne bajja ne bambuulira bangamba tuve ku street mu Kisenyi naye ng'olusi nate wenyina musuza ye oba kitegedde nga ndaba wonna tujjudde ebyadda bino ebisembayo ne mugamba omanyi kati gwe linda kubeera ng'ojja nga buddeyo nga wembaza wogenda okwebaka oba kitegedde mba ndi awo oluusi oba omwana omwe yali avudde ku street mami we namulaba ku TV ka for example nga recently awo emabegakaawo mbadde mbeera n'omwana ono Mirembe Melissa omwana yali omwana wa Sylvia Luswata kati omanyi the only opportunities gye nsobola okukozesa kuba siyina ssente omwana oyo mufuula superstar ensi emutegeere kyensobola okutegeera muno nsobola omutwala ku stage ennene nga mwamulaba ku show ya Gravity nga mwamulaba ku show ya Spice Diana ne muteekako ensi emulabe ensi weemulaba nga alina kyali mu kukola nga tali mu bibiri bya simanyi kwekubagiza okitegeera awo omuntu gy'ava n'amukwatako n'agamba Wembley. Sometimes the family gy'eva kuba kati family yavaayo nemusanga ku church nga tugenza osaba nejja nemuyoolawo nemuzaayo ewaabwe oba osanga nemuzaayo embaale
nga tembuuza la kumbuuza. So I see it as a life change era sobola kunyigira nsanyuka nnyo nabangu omwana afunye azeye waka gwadi basuulirira. Oba okitegera sometimes oli wakiraba nga mutadde ku stage ayinza okugamba mufunamu ssente naye bateeka ku stage kulaba muno bafuna opportunity ate neyo lost hope gyaba bafuna kulaba muno mayimba nabo bafeelinga home ne bafeelinga comfortable ne bafuna hope empya muno they can fit in the society yakabi okitegera case. So I'm so happy muno abaana abamu obulamu bwabwe bukyukira ku stage yange zijje mbateekako n'ezo show ze mulaba kwe mbateeka kuba ye chance nsobola okukola bateeka mu nsi bategeere oba balabe. So otherwise I call upon everyone, I call upon Uganda abanange media houses bana mwebale nnyo kupushinga Wembley Foundation ate mwebale nnyo kupushinga ghetto kids mwebale nnyo kupushinga orphans zonna oba NGOs za Uganda zonna mwebale nnyo kupushinga abantu kulaga abantu nsi kuba mwana kezi mulaga ensi ebintu ebiri mu nsi oba oshagede otherwise ennaku eri mu nsi eno naye abantu abamu tebakola ki tebagimanyi. So thank you so much media houses mwena mwebale nnyo mwebale ddala kutufula bakabi kuba mwana mwenze mama mufudda bakabi kezi mukimanyi from day one Natalia mwana mugezeza nnyo okulaga muno mwana ndi ebintu byenkola byakabi oba okitegeera otherwise senga simwe singa tetuliiwo oba okitegeera oba singa abayimbi tebaliiwo n'abantu abalala bakola ebitone. So otherwise kazi twavoid webale nnyo mwebalire ddala muganda wange Florence tokomako saagala atokoma leero lukaba nange mbadde nsaba osigale nga okipushinga otherwise omukyalo n'omwana atubeererawo nnyo atabeerawo abantu bangi si ffeffeka kyemmanyiko kyemumanyiko n'abayimbi bangi nnyo bayamba omukyalo ono bangi nnyo n'abaana abali ewa Wembley ne mu homes endala ezikuŋŋaanya abaana abavudde ku street baba naye for now I'll concentrate on abaana abakyali ku street kati bano be leaders bo ku street eya Kisenyi ekyasinze okuŋŋaanya ba street kids then ne Wembley bambi thank you for the good job you're doing era nga bwabagambye kati nja kutandikira eno fe tugendayo we are like part of the family naye abaana ewa Wembley ekyetaagisa ennyo waliwo abaana alina abaana 56 basula nabo mu nnyumba naye ng'ekitongole kyennyini kirina abaana 150 kids bonna bandibadde basobola okubeera in the home singa ebadde engazi bulungi nga bakola ki nga bajjaamu ennyumba Wembley gyapangisa eyo gye muwulira esuza abaana 56 it's a 2-bedroomed house kuliko garage naye buli kona buli part y'ennyumba eyo it's a bedroom buli part y'ennyumba eyo it's a bedroom naye wadde buli part y'ennyumba eyo bedroom naye abaana tebalina bulungi beddings tezibamala tuleme kweka bintu bino tebalina bulungi beddings abaana beetaaga emifaliso beetaaga beddings so bwe wabayo like ene company eri eyo esobola okuleetera Wembley emifaliso that will be good. Then out of the 56 kids kati abali ewaka or out of the 150 asobodde okubeera nga abaana 5 mu bameka asatu bokka be bali ku Citizens Primary School. Muyinza okubuuza temuliimu bakulu basobola genda ku secondary oba temuliimu bakulu abasobola ogenda mu institution basobola naye ate obusobozi tebukola ki tebuliiwo so bwe wabeerayo eyo ekitongole oba gavumenti yennyini oba omuntu n'ogamba nze nsobola okukwatayo omwana omu mulabiriro oba 2 oba 3 oba 5 osobola otutuukirira oba osobola okutuukirira Wembley mwennyini yes then mulimu abaana abakuzeekuze ssebo soko oyimirire oyo omwana oyo gwe mulaba is part of the Wembley Foundation omwana oyo muyimbi alina ennyimba zafulumiza empya biki stage name ye Love Nigga oyo gwe mulaba ne yeetako alina banne abenkana nga Love Nigga oyo nga gwe mumulaba balinga bameka Love Nigga be muli mu nnyumba abakulukulu ba Love Nigga bali ewa Wembley Foundation balinga 23 abo abaana beetaaga skilling mulimu kati Love Nigga ye muyimbi alina eddoboozi eriyimba era yajja bakubira mu rap mulimu abayimbi mulimu of course bonna bazinyi naye ate mulimu n'abeetaaga ebyemikono like woodwork okanika so bwe wabeerayo like institution oba college eri esobola obakwatirako nemwe musobola okubeera ne mugaa nti noki katuyambe ku baana bano era the same thing applies
kuba kyali ku street. Bwe twaba meeting during the drives mulimu abaana over like 100 abakulukulu abeetaaga skilling. So banaye government n'ebitongole n'abantu abasobola okuyamba ku skilling ekyo nakyo musobola okituyambako. Then medical, abaana bano balwala naye muyinza okugamba kati Wembley sente zitwala abaana abo bonna mu ddwaliro nga balwadde azijjawa, oba abaana babeera ku street bagenda wa nga balwadde. Abaana abo bibira bya kweyiiya. Kati nga luli bwe twajja twasanga kakofiira yeekoona bambi akakongovule konna konna, ngamba kakofiira ddagala kino lye bakuteereddeko naye kennyini talimanyi talitegeera, naye ng'ate ye nga yeeyongera kukola bambi because they know that's the only way they survive. Kasita bakola ne bakola practice ne bagenda ku stage ne bafunayo abantu abasobodde obasasulako kye babasasudde, that's the money they use okufunayo ekyokulya. So abantu oba eddwaliro oba ene medical center musobola okuvayo ne mugamba bannaye ffe medical center eno oba KCCA yennyini nega nti no beddwaliro lya KCCA ffe weetuli mutuweereza abaana abali registered under Wembley Foundation, mutuweereza abaana abali organized abali ku street, ffe tujja kusobola okukola ki okubeera nga tuba treatinga ne tutegeera nti no omwana bw'abanga mulwadde tewali kweraliikirira konna nti omwana tagenda kufuna ki treatment. So tuyita nti ene medical center ene hospital oba KCCA yennyini government esobola okuteekawo ne center y'abaana tino eno center yakulabirira abaana abalwadde abaki ab'oku street. So ne shelter bannange abaana beetaaga ku shelter, era abaana bangi abakyali ku street abandiyagadde okubeerako in a comfortable home, abandiyagadde okubeerako mu maka n'abantu abalala naye nga tebasobola. Why? Because they don't know where to go. Even where they would go kati nga Wembley bwabagambye, every time I'm at the foundation osanga abaana ku gate, not one not two, naye osanga abaana nga basatu bana bali awo ku gate n'obagamba abaana mwagala ki? Twagala Wembley, tubadde tuze kubeera wano, nze nsobola okukola kino, nze nsobola okukola kino, naye nga ekituufu kyennyini omwana anoonya wakola ki, wasobola kufuna obuddamu wakiri abeereko ewaka abeerekokko n'abantu abalala. So tubadde tusaba gavumenti, abantu, ebitongole bw'oba ng'oli abantu abamu bazimba amayumba tebamanyi na kyagakozesa, oyinza ogamba naye nze let me offer ennyumba yange eri wano na wano, musobola okukola ki okugifuula shelter y'abaana, oba tulinayo kino ne kino musobola okukola ki space eno musobola okugifuula shelter y'abaana. Then maybe the other thing is bano abayamba abaana ku skilling through soccer fufa esobola okubakwatirako abaana kubanga bwe bagira ne babeera nga basobola okusamba akapiira, abaana bangi abalina skill y'akapiira coach baana bangi, so basobola okuva ku street ate ne bajja ne basambira mu teams ennene. Yes, era mulimu n'abavuddeko, yes, ne bagenda nga bazanyira ddala akapiira akaddala naye tebalina mipiira, tebalina mijoozi, tebalina we basula, tebalina mmere. Emizannyo egyo gyetaaga omuntu ng'alina ku maanyi. So we need food for both abaana abakyali ku street n'abagenze mu home, then n'engoye okwambala. Omwana n'obeera awo nga day to day buli bw'ogendayo nga alina empale emu ate ng'erimu ebiraka ebituli, naye ng'ate waliwo omuntu ali eyo ng'alina engoye nga tamanyi na ngoye mekazi alina. So temukuuma clutter mu mayumba, declutter yourself. Engoye, engatto ezizo ez'abaana kasa zibeera nga zikyali mu good shape, osobola otutuukirira keiza jabba wa contacts zaffe, osobola otutuukirira then ne tusobola okukola ki okukima ebintu ebyo oba ne tukulagirira wa aw'okubiteeka okusobola okubituusa ku baana ababyetaaga. Thank you so much.